Alright. Mbalamusizaako banyabali bassebo. Mwenna buli mujjo sinzo okulaba akatambi kano gye kana kusanga kwetolera ensi yonna w'otudde oba ku mulimu wo oli constantly bulungi. Essaawa ziri bbiri zennyini ez'akawungeezi ak'olwaleero ez'akonka ku nnaku z'omwezi 16 ez'akonka ku mwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 constantly muli bulungi. Twabagambye tugenda batwala process by process. Tugenda batwala process by process. Wadde eka nabulemu ekyaddondo internet bagikyankalanyiza neffe tusigala tufuna information era tugenda batwala process by process mpaka nga tukutte ekintu kino mu ngalo. Kale mwenna bakatuuka mbulamusizzaako banyabwe basiba kasubenti muli bulungi mujibala kujja mutuusako engalo ejjakawungeezi ak'olwaleero n'obudde bunnyogovu mokko saako okwetolera ensi yonna manyi obudde bwakinnyika ggowe. Nga bulijjo nsooka babuuzaako mwana basiba bakwetolera ensi nabulamusizzaako banyabwe basiba mwenna abakyala n'abaami abalangira nambe gye basaba ne banaava obwakabaka bonna obusanga mu Uganda kasubenti muli bulungi mujibala kujja mutuusako engalo. Nsooka kubuuza ku bali mu Amerika buli kibuga n'essaza mbulamusizzaako abali Canada buli kibuga n'essaza mbulamusizzaako abali Bungereza ne mbulamusizzaako buli kibuga n'essaza ebikola eggwanga lya Bungereza mbulamusizzaako bwe nva Bungereza mbajolekedde simaze nga ewa Europe mbulamusizzaako mwenna bana Uganda abawanga mu Europe kasubenti muli bulungi mujibala kujja mutuusako engalo mwebale kola mwebale kwebala mbakwagala nsi yammwe mbaagala nnyo abali mu Europe bwe nva mu Europe mbanjolekedde Asia mbulamusizza nnyo mwenna bana Uganda abali mu Asia kasubenti muli bulungi mujabira kujja mutuusako engalo mwebale kola mwebale kubeera mu nsi mwebale kwagala nsi yammwe mwebale butagirya mu lukwe bemba mu Asia mbani mu Middle East salamu alaikum bahaji ne bahajati mwenna abali Middle East kasubenti muli bulungi mwebale kola mwebale kubeera buli nsi n'ekibuga n'essaza ky'oli mu Middle East mbagala nnyo temujjango bemba Middle East mbanjolekedde Africa mbalamusizzaako bakaddugala bannange abaddugala balinga eggongolo saako nange owakatakketakke mbatumiddeko mbaagala nnyo temujjango okwo mwebale kwagala nsi yammwe nawe muli abali mu Africa nga muwasazeho okwagala ensi yammwe mbaagala nnyo bw'oba babuuzaako mbanjolekedde Uganda mbalamusizzaako bana Uganda mwenna mmanya wamuyinawo muyita okundaba ewasigadde internet watonotono kasubenti buli bulungi mujabira kujja mutuusako engalo abali mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo saako ne mu Masekati mu Buganda kasubenti buli bulungi mwebale kola mwebale kubeeramu mbaagala nnyo temujjango okwo bwenva mu kubabuuzaako mwenna lumu nkomekereza ndi mu Kampala mukono wakiso Entebbe mbaagala nnyo mukyebaleko abali maka gammwe ku kawungeezi kano nga muli ku TV gaggadde mbaagala nnyo abali mu bibande b'enjawulo mu station ez'enjawulo abavuzi ba booda abavuzi ba taxi abasawo abajjanjabi abalwadde abasirikale aba buli kika kyonna abali mu Uganda mbaagala nnyo temujjango okwo bwe mmala obabuuzaako ekyokulamba mu kimanyi kutambuza katambi kano olina option abantu 10 shilingirako 9 akamu akasigala wakati ku page oba account yo omuntu atana muguke kita access abajja kulabira ku page oba account yo bwete butambuza information mukitegedde bulungi nnyo nti yes bwetumalaawo mba ngenda kusaba abe Kampala bajja kanoonya okukalaba anaaba akalayo ojja kukubira mu nessimu omutegeeze kino kibadde bwe kiti ABCD then tuyoke tugende mu maaso bwetumala okutegeeza okukola ekintu ekyo ngenda kusaba omukulembeze ayinza okuba kwali ayinza obutasobola kubeerako ba comrade mwenna badamuli mu tiimu ya president mwenna subira kwemuli mbeetaagamuko katono nnyo bwe malaawo ngenda kusooka kuyisa abakala kagenda kubeera kamu then tusimbule video n'akalowoozo kangenda okubawa then tusimbule video. Alright, akala kukasoma bwe kati demanding Bobi Wine's victory, a global protest, Waltham Square, 610 Main Street, Waltham, MA 02451. Time Saturday, January 17th and Sunday, 18th January 2026. Time 9 a.m. to 6 p.m. your United States time. Free Bobi Wine. Museveni must go. Contact Dorothy Stewart and John Sembatia. And abali mu America mwenna abantu amubamanyi. Mu America eriyo kwekalakasa kutandika olunaku lw'enkya. Bakuyise global protest kugenda kubeera Waltham Square. Endagiriro eri 210 Main Street, Waltham, MA 02451. Nebakugamba kujja kubeera ku Lwomukaaga olunaku lw'enkya ngenda kuza mwezi 17 n'olwe Sunday nakuza mwezi 18 ku ssaawa 3 ez'okumakya zikomekeza saa 12. Ne bakutegeeza nti Museveni must go bw'obanga oyagala okumanya ebisinga lukubira omukyala gwe bayita Dorothy Stewart oba mukulu John Sembatia ku ssimu zaabwe ez'omu ngalo z'omanyikidde obulungi. Eya mukyala Dorothy Stewart esoma 78M 52M 3569. Ya mukulu John Sembatia esoma 78M 632424. Ojja kuba osobola bafuna then tugende mu protest eneba esinga obukambwe. Protest eneba esinga obukambwe bweto bweri. Kati bwe tuvaawo mu kalango kaako kubanga ndoza kali olwaleero nja kubasikaddamu kamalo kulyetinga wano
space. Njalo kobaza bakomuli baffe mwenna ababadde ebongereza babano abadde bongereza olwaliro mbatumiddeko munyomwe bakomuli abadde bongereza ku Trafalgar Square ku Uganda House abekalakasiza olw'enkya gye muli ne eno kino kye kibadde olwaliro mu ggwanga lya Bungereza. Another wound to us, ladies and gentlemen. You have to know this. We as Ugandans, we are not here just because we're happy to be here. Some of us, we miss home. We miss the skies. We miss the rivers. We miss the smiles of our mother's faces. But we are here in exile just because Museveni don't want anyone. He doesn't want anyone to talk anything. He doesn't want anyone to say anything about his wicked government. The regime is rotten. Museveni lost yesterday the elections, and then the person who won is under house arrest. Museveni is killing Ugandans. He has killed more than hundreds right now. Ladies and gentlemen, we have to wake up. Those who don't know, our lives don't make it to look not worthy public attention. We have to know this. Museveni lost yesterday, and he has shut down the internet. He has cut off the electricity. Ugandans. And Uganda United American Okada Muni Bakablas. Yeah. Baba sirikira muntu yo nachosobola okuyamba ensi okwekweka. Kabula zakirisa ogenda kwekwekekero gende mukwanira okusabe sente omukubire. Tugenda kubatubala. Ffe tuyimiridde nammwe Munnayuganda bwe bolowooza nti ensi zino zigenda kuyamba nga tosituse tekisoboka. Zino ensi bw'ovaayo n'oyimireyo basobole okulaba nti obakanya kyavudde mu kulonda. Mulina okuvaayo mayumba gammwe musituke muyimirire. Ladies and gentlemen, Bannayuganda mwenna okwetooloola ensi yonna abakyalina internet musobole okubira ku bantu bamu mubagambe okusirikira mu nnyumba kye kintu ekigenda obaviirako okufa. Museveni bw'afiirako eyo entebe bikeno bigenda girwanira mugenda kufa okusinga kyobadde mulowooza. Situka, vaayo mu njuuyo, tambula, genda ku kkubo obanje obuwanguzi bwaffe bwekyagulanya wangudde. Museveni yatubbira wabula tagenda kutuka tetugenda kuseera. Museveni is killing Ugandans. He has shut down the internet. He has put power on the whole country. He is killing Ugandans in masses. Ladies and gentlemen, rise up. UK, you have to support. Alright. Bakomere bali mu Bungereza mu balinyo balire ddala temujjango omulimu ogwo. Bwe mala abe Bungereza then ngenda kuddako abe South Africa. Abe Cape Town mu balinyo balire mu bakomere abadde South Africa nabo babadde bati bakozolwayo. People power! People power! Power, power! People power! NUP! Everywhere! Kunga Cape Town, kunga! Kunga South Africa, kunga! Kunga South Africa, kunga! Kunga diaspora, kunga! Kunga America, kunga! Kunga Uganda, kunga! Kunga Chagulanyi, kunga! Amanda! Uganda mwenna tukuŋŋaanyidde wano South Africa olwaleero ziri ennaku z'omwezi 16 January 2026. Olunaku olw'eggulu twabadde n'okulonda e Uganda ennaku z'omwezi 15 naye nga bulijjo byabakama ne Museveni era baakoze ekyo kye bakola bulijjo ekyokubba akalulu ne bajjako abantu eddembe lyabwe ey'okwerondera omukulembeze gwe baagala. Twakimanya bulungi nnyo bwe twali tujja mu kalulu kano twajja ne slogan gye bayita eya protest vote. Bangi baali tebagitegeera naye omukulembeze waffe n'agezaako okuginyonyola abantu okusobola okubeera nga bagitegeera. Alright, obudde tulina butono naye nga bwe banabadde South Africa leero. South Africa no Pretoria. Era tugenda kikola buli lunaku. Until Museveni again. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni must fall. Museveni is a killer. Museveni is a killer. Museveni is a terrorist. Museveni is a terrorist. Museveni must fall. Museveni must fall.
All right, my comrade abe Cape Town, I salute you. My comrade abe Pretoria, I salute you. Mobali dala omulimu ogwo encha Waltham ndoza Boston, Massachusetts nebi dala mwebali nyo dala temujango oko ndoza ogona go tuba tugumaze kati njagala tugende direct nga tugenda kulwawo olw'ensonga obudde tugenda kozesa sabbiri zokka. All right, buno obaka njara busindikira eri ba comrade mwenna abali ku ground ng'oyina platform yo ina Facebook, TikTok, oyina ne Twitter account. Buno obaka nkusaba tuli mu open battle n'abasaatuusi. Njagala okozesa Facebook account yo oba TikTok account yo ng'osindikako message. Ngenda basaba mu olutalo mulimu abafa mulimu abasigalawo. Yes, omuntu afa tuba tumusaaliddwa nnyo naye omuntu afa aba hero. Era hero tumubuuka ntugenda maaso okusavinga mission gye tuliko. Ngenda kusaba comrade ena ali ku ground ng'okozesa Facebook account oba page omulekeraawo okuperekako ebiboozi ebimalamu abantu amaanyi. Egindi bakubye 7 nnyoko. Teekayo nti rise up people tugende tubanje obuwanguzi baffe 8 tujja basanga. Twabagamba mu recording video nga Museveni atta abantu. Muzitereke ne tubawa ew'okuziteeka. Toteeka post nti bassa omuntu ku jindi. Muli balalu. Toteeka post yonna nti bassa abantu bwe batye namba bwe nti no. Ky'olina okuteekawo is to encourage people okuvaayo. Ensonga lwaki nti olutalo omuntu bw'afa tumubuuka ntugenda maaso. Kuba tetwagala kutiisa bantu wadde okudemoralizinga abantu. Muganda wange yenna oli ku Ghetto TV oba oli ku lujjuliro oba oli ku page ki please temuddamu okuteekako message zonna zidemoralizing abantu. Video muzirecording muzitereke. Twaba wadde accounts ko mugenda oteeka ebintu ebyo temuddamu okuteekako message yonna etiisa omuntu. Luno lutatugera mu open battle tulwana abasajja bagwira temuddamu okuteekako message yonna etiisa muntu. Oba kuba essimu nagati banene bafudde munana Mugamba recording video agitereke kuba twetaaga obujulizi temuteeka kintu kyonna kitiisa muntu ku mmeeza ku social media mukijeeko. Omanyi tuli mu kasengejja tuyinza okuba tubadde okutula n'abantu nga tetumanyi ng'omuntu ayinza okuba nga mpiima nga tetumanyi ng'oli kati akozesa page okutiisatiisa abantu at this particular moment. Okitegeera ate olwaleero ndi mukambwe nnyo kubanga buli wa NR mbasi kwagala kuki mbasi kwagala ku account eno. Okitegeera kati gwe comrade nali mu Uganda ngenda kusaba toddamu okukola post yonna ng'otiisa bantu. Post gy'oba okola mu encouraging abantu bafuluma amayumba. Oba olina video nga bassa omuntu gitereke tugenda gikozesa ng'obujulizi. Ekyo kye mbagamba naddala mu encouraging abantu b'omu byalo bafulume. Lwaki tubagamu encouraging abantu b'omu byalo bafulume? 1. Twetaaga okusookera ddala to stretching Museveni. Kuba ye mentality yalo zetugenda mu kibuga. Ffe twetaaga kusooka mu stretchinga. Buli kyalo kyonna mu Uganda abantu mba encouraging bafulume. Tusooke tumu stretching nga yo wonga botadde ku Kampala. Ffe main interest yaffe si ya Kampala. Twetaaga sooka mu stretchinga. Bwe tumala mu stretchinga then tumanyi kye tugenda okuzzaako. Kati bannange mwe n'abakomrade mbakubira omulanga mutegeeza abantu bafuluma amayumba bagende. Omuntu yenna agenda okugamba ekiposti musimeguli batabu oba okubya essimu please mutuyambe page eziri e Kampala temuddamu kuteekako message zidemoralizing abantu oba zibamala mbanyi. Omuntu afudde ogw'omulambo mugubuuke mugende maaso ne mu lutalo lwe tebaakola mu encouraging abantu bafulume. 1. Njagala okubazanya abantu beeruweero mwe balimu balire ddala. Abantu beeruweero oluguudo namwe balire ddala. Bwayise wonna wonna ekitundu kye bwayise wonna abaana basuze bakola omulimu. Busaabalamu balimu balire ddala baŋŋambye n'ejjinja wakitandise okukwata. Ekintu ky'olina okukola ku lw'eggwanga lyo. Omuntu ali mu diaspora akwata essimu okuwira muganda w'essimu oba mukyala w'omwami wo naye akubire banne b'amaanyi abalina solida bategeeza abantu bafulume. Tetusobola kuddamu kusuba omukisa guno okuleka Museveni kufuga ggwanga eryo ne mutabani we ne muganda essale musale. Internet baagijjo nga mati kisobola kukoleka abantu batandise okikola. Internet baagijjeeko nga mati kisobola kukoleka kisobola okukoleka. 1. Gw'omuntu yenna ng'olina emmotoka by'omusenyu essaawa zino tukwetaaga. Omuntu yenna ng'olina weetiiye zigunduza tukwetaaga. Mumanye polisi gye zisula, mumanye amakubo ge bayitamu mukere ku makya nga amakubo gonna mwagasimumu empologoma.
ebagita cut off nga tewali motoka esobola kuyitawo tugenda mu lutalo kati open battle mu byalo eyo nayo nga police aid ina kutambuza bigere ng'emmotoka bazireseeyo kye mulina okukola kati ekyuma mukimaze mu open battle naddala ekiro kino nga tuli mu surgical operation akantu konna komanyi simanyi bakayita Ndizimana Kunzimana simanyani buli mukyama ali butunda amata ku kyalo ng'okamanyi ka NRM ekireebera surgical operation nabo badduke ku byalo baveeko abakola olugambo mubaba bali ku kyalo okwo ekiro wano olina okukolera omulimu ogusinga obulungi bagenda okera ku makyako ku kyalo tekukyali muntu yenna munyampi bona nga badduseeko nga baliko twemanyi ekyokukola tukimanyi buli omu ng'amanyi munne ekiro kati essaawa zino ebeera surgical operation abantu mubamanyi ku kyalo mumanyi aba NRM mubamanyi ababega mubamanyi bulungi nnyo bizinesi zammwe zimanyi buli kimu kimanyi returning officer mumanyi yabbi obululu singa ekyo kyawedde dda abasobola okwebakira butivu banyampi mu bukoleko tugenda otuuka wali nga bwe kimu kiwedde byabakama mumanyi abeera eyo tale center singa mwagirumbye edda nga yavuddewo dda kubanga tukimanyi bulungi nnyo byabakama watali tale center banga tali kyagenda kukola bannange bwe mba mwagala ensi yammwe okubaddira buli kimu kikole nga mukirina okikola ompulidde bulungi nnyo bwe mutakikola mulyejjusa abalina ebimotoka by'omusenyu binene tubyetaaga abalina ku mashini obusala emiti tuweetaaga mulemera ku muti obwo ne mugusala muguteeka wansi mwe ne mweyongerayo bano abasajja tunosooka basalako ntambula ompulira bulungi nnyo essaawa zino twetaaga kati surgical operation muntu yenna osobola okukola kyolina okukola bwe mutakikola mwajja kwejjusa mwenna ebitundu byonna ebisutuse mubalinyo mubaliridda mwekaleji ng'abantu kubanga kino tetugenda kikomya leero olutalo lutandika butandisi teri muntu agenda kugamba kukola kintu kino gwasobola okufacilitatinga kubira munne Kampala musindikire sere z'amafuta gwasobola okusindikira muno sere z'okulya zisindike kubanga demonstration yeetaaga abantu bagenda okulya ekyo mukikole nga mukimanyi olidde bulungi nnyo so buli muntu yenna kikole ng'okimanyi nti buli musajja wa NRM mugumanyi ku kyalo mutandika omunoonya naye aveeko baliturning officer mubeera nabo buli kimu mukimanyi kye mulina okukola ssaawa yakuduumira lutalo kati mudde bulungi nnyo amasannyalaze mugamanyi we gali ebintu byemumanyi we biri amaduuka gemumanyi we gali yessaawa ey'okubalaga nti ensi tulina ogyeddiza ensi egula mirambo nga mulina okununula eggwanga lyammwe baganda afaali mu diaspora bagezeza kwekalakaasa batambuza information batambuza amabaluwa kino mulina okukimanya essaawa zino tuli ku lwaffe lwaki Nyande Soferi kiyakoze yaddidde ba propagandalist be across East ne Central Africa n'abasasula ssente okukolagana ne NBS okutambuza live coverage ya Tale Center nga bali mu kutambuza results bazitambuza kyokkola nti Kenya efulumiza Kenya results NBS zefulumya aba Kenya gye basambuza results Kenya NBS zefulumya abe Tanzania zebafulumya results Kenya zefulumya abe Rwanda zebafulumya Sudan zebafulumya nabagambye ekintu kino kituwaana si kya Uganda yokka video njikoze emisana bagamba tuli mu lutalo n'ensinya tubadde mu kulonda n'ensinya watubadde ne South Sudan kwa Museveni yagifuga yasindisa amagye kwegali yagasindise Sudan nesindika n'abalonzi twabagambye Rwanda eyimiddeo ku ekonomi ya Uganda Tanzania Museveni yataddeyo mukazi sema susuluwe yamutaddeyo Kenya mumanyi nti omusajja Ruto Museveni yamutaddeyo okubeera okitegeeza nti bano bonna bali mu kkobaane eri okulemesa Victoria yaffe ne Victoria eyo eri mikono gyammwe muinkalejinga abantu bafulume ladies and gentlemen ngenda bagamba abaana ku ground batandise okikola mu mugendo bali amolukwe ku ground abaana batandise okikola mu mugendo bali amolukwe muganda yekubira muganda wessimu omutegeeze nti yessawe y'okusituka byabakama agende okuzuuka ne banne nga tebalina kye balinawo nga buli kimu kiweddewo kubanga atakulekera nawo tomulekera ennyanja ekuttoomera so njagala ofundikira akanyomera ako nga ng'abakomede bali ku ground please temuddamu kusindika kintu kyonna kiyitibwa message edemoralizing abantu bw'oba tosobola kwogera ng'otya okwogera teekayo post ogambe Ugandans please raise up Ugandans please raise up bangambye lindako wano lindako musoke 1 minute musoke mulideko tulabe wano 1 minute
Indako mmala okulaba wano. Munindo kati wano message endabye flashing nga wano eggwako wano. Linda kumalo mumpe boda chikemu. And the president, yeah? All right. All right. Kati njala tegeze ensi lindako. Njala tegeze ensi nti kati president esazino bamuwambye askali wa kumagete omubida amasasa gamotiddewo n'abala basatu abadde mu compound nga balindewo n'abo bayisizawo bali mu kumenya lugye sawa zino bali mu kuyingira ku kifuba bajje mu president bamutwale. So mutegeze ensi president esazino alabika agenda kuwambibwa olw'ensonga askali wa mukubya amasasa gamotiddewo abadde mu compound abalanga bana nawo abaliddewo era bali mu kumenya luggi bagala kuyingira kutwala president. So ye update njalo bawo sawa zino ensonga nakimbaga nti musoke mulindeko na message njala bange flashing awo. Kati mutegedde bulungi nnyo kye mbagambye president esaawa zino askali we bamukubya amasasa agamotiddewo tuli ku live kati lwakuba nti saagadde mbadde nzije ku live nga sinafuna update ninjagadde bategeze ekiro kati president askali we kugeta omukubya amasasa agamotiddewo n'abala basatu ne bayisibwa bubi era bali mu kumenya baagala kuwamba president esaawa zino kati bano kye baagala mukimanyi bulungi nnyo baagala spark abantu kwekalakaasa kuba nabagamba results balina za 2016 ya 2026 banoonya spark eno bafunireko kudita kubanga ye ono option balina baagala kudita then balyoke bakole kiki ekigenda mu maaso kamala okuddamu ofuna omukulu ono tumale okulaba baagala spark no abanyambi mbalike batambuze information sebo update kijoni endala mpisemu eddoboozi lye wano oba nkikole nga bwe nkikoze wano nkuteekeko yisemu eddoboozi. Alright, kale kankuteeko wano bwe bagamba bantu direct soko tu update sebo sekuwulira sebo amasanyaze bagajjeeko askali bamuse owulira n'abala mukaaga abadde mu kikomera bamenye n'ababadde ku luggi bamenye oluggi olusooka ali mu kisenge esimu esembye okwogera naye kati saawa eno bamenya simanyi omukyala bamusanze mu ddiro yo alekana naye mufu kati bali mu kisenge bamenya kati abaana tetumanyi we bali kati saawa eno wenjogera era kati tegeeza ensi era oli ku live kati essaawa zino ensekuwulira askali gwe manya mufu ababadde omukaaga omuntu yona abadde basigaddewo bafu oba abadde nani erinnya linvudde mutwe simanyi kiriko ne esipika byensembe okwogera naye ng'abantu bonna babasse aŋŋamba ate ntegeeza ensi owulira banaatera omutuukako nga basala enjigi zonna saawa eno byebyo fuledi. Okay, kale toyanza nnyo mbiza mutegedde ensonga lwaki kiki ekiriwo ekyo amakulu lindako 1 minute. One minute mumpe dakiika emu 1 minute muvaako waliwo nomukulu adda nnoonya mala okola kyaŋŋamba 1 minute. Sebo mukulu ononsonyiwa essimu gy'okubira kati gye mbadde nkolerako live kati nkufunye kweno essimu ennene. Any update from now? Nina updates abasajja baabo bayingidde amaka ga president bamenya baagala mujjayo. Antegeeza abantu oli ku live kati ndako abantu 13+ tegeeza abantu. Banange mwena bannankyukakyuka bampuliriza muve mu kwebaka Katonga jjula. Kubakubiriza abasajja bayinze erinnya nze Remy Ntambi. Abasajja bayingidde mu maka ga president mu kaseera kano batandise okumenya baagala kumugyayo naye gye bamutwala yonna tetumanyiiyo. Buli munnayuganda agamba nti tebinkwatako kekana akaseera.
twalumbibwa abasambaganya abatali bannansi mulaba abantu abafa mu bitundu by'eggwanga byonna ennyonyi twabagamba nti bano abasajja tebalina kye bafiirwa kubanga eno ensisi yaabwe buli omu kekana akasito okwerwanako nkomyawo kale sebo toyanza nnyo sebo. Alright, ndoza mu confirm the information y'omukulu wa source no coordinator wa North America mukulu Remy Ntambi a confirm the information. So ndoza mutegedde kati abasajja bana basajja tebajja kufuga gwanga bana basajja bagwira nzize mbanyonyere ekigambo kino all along nti bana basajja tetunda banansi bana basajja ba blood suckers bo bajja kusaanyaawo. Yensonga right, they don't care about the people of Uganda. They mostly care about their families and to loot that country and to move their country, Rwanda. So I'm here to inform the international community. As we speak right now, I've been informed that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is under attack. His gate man has been shot dead and other 3 who were found in the compound, they were badly injured. They are trying to block inside his house to pick him and we don't know where they are taking him right now. So I'm calling all the international community, including the embassies in Uganda, and other international ministry medias across the world, that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, as we speak right now, is under siege, and his home has been attacked by the Special Forces Unit Forces commanded by Museveni's son Muhoozi Kainerugaba. We don't know what is happening right now because at this particular time, he was in the house with his wife, but according to the reliable sources, his gatekeeper has been shot dead and other 3 who were found in the compound. Now they are trying to block to go inside to pick him up. So we don't know exactly where they are taking him. So the international community, please, you should engage before it's too late. Kale njagala otegeeza abantu bategeere ebintu bino kubanga mulowooza tuli mu kusaaga bano abasajja bo bajja kuwamba nsi whatever it takes. And the man behind all this is General Salim Saleh Akandanaho and his son Muhoozi Kainerugaba, plus his uncle or brother-in-law, that is Mohanga Kahanga. They are the one trying to kill indigenous Ugandans because they had a plan of looting East and Central Africa under their 50-year Toastmaster program of taking over East African countries. Previously, I've been informing all comrades across the world that Museveni and his comrade, they had a plan of looting East Africa, that including Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, Kenya, and Tanzania, as well other countries. And Uganda has been the economic hub of that program, where they get money from public coffers, and they fund all the jungles which you have been witnessing in Congo, in South Sudan, in Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, as well in Central African Republic. So whoever is watching from abroad, please inform international community that whatever is taking place in Uganda is not good at this particular moment. So mwenna njagado bategeeza omulango no mugutegeeze buli muna Uganda yenna joli, please tegeeza munno musituke afa asigala talama mutegedde bulungi nnyo. Kamala ogenda kuwano ku mutimbagano mala okola emitimbagano nga bwe gisoma essaawa zino kubanga bamuyinza okuba temuli following abantu bangi nnyo. Alright, akuba essimu please, tokuba ssimu. Tokuba ssimu. Jone emitimbagano jone emitimbagano egisinga obungi gisoma ekintu kyekimu. Gisoma ekintu kyekimu. Ndowooza tusooke tutambule n'ebyo bisigadde tujja bitegera oluvannyuma, naye ndowooza omuntu yenna akuba essimu ku ssimu kwenjogerera essimu gye mumanyi gye w'okubako publicly, tokuba kwena essimu. Alright, ndowooza network bagigiddeko ddala. Network bagigiddeko ddala. Alright, tujja kutambulira waawo katugende mu maaso nga bwe kirina okubeera. Alright. Katika lugeni maaso. Already,
eggwanga lya America nga liyita mu kitebe kyayo ekya America ekiri mu Kampala kyade kyawandiise dda statement omanyi nina ebintu byengoberera publicly the moment wendabanga ekitebe kya America kisindise security alert mmanya kye kigenda okujjawo ekitebe kya America mu ssaawa z'amalega ekyemisana kiwandiise ne kigamba security alert for American citizens ne kigamba Uganda held presidential elections on Thursday January 15, 2026. The official results are pending. There are reports of security forces using tear gas and firing into air. At these press gatherings, the US citizens are encouraged to exercise enhanced caution, avoiding large public gathering and all limit unnecessary movements. I knew exactly what was coming. I knew exactly what was coming or security alert yeno. Nategedde kye kigenda okujja. Kati ekisingo batesa ku pressure mu kimanye. Kye kiriwa one. Twagenzo genda mu kalulu kano. Era tugenzo okukamaliriza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bakubye Museveni ebitundu 7 ku buli 10. Byabakama ki yakoze n'atandika okulangira results enfu. In fact eza 26 ane 26 twamuwangula. Comrade Katana n'abalala ne bamubuuza mukulu results z'osoma ozijja luddawa. Byabakama nga tayisobola ku explain nga results azijje wano. Olw'ensonga nti balina results entuufu nga tayogedde polling station wa results tayogedde constituency wa results wa the districts yasoma busome kibamuwadde kati kibamalidde olw'ensonga badde basuubira nti abantu bagenda kubeera bakawufu nyo bukyumba kibalekedde bakikole kati ensonga lwaki nti bano abasajja batidde nnyo okola kibalina okukola olwaliro okukwata president but unfortunately president yatugamba nti asuubira omukwata oba omuwamba naye baba muwambi bannayuganda musigane nga mugenda mu maaso okulwanira eggwanga lyammwe nange nakibagaana embanze nga nvudde okiba kitegeeza nti abaana balitema emmuli ebiddako bijja tusanga mu maaso tugende okitegera bulungi nnyo so njala baga buli kimu kyonna ekigenda mu maaso ensi ekiraba so please buli muntu yina encouraging munno afulume kiyasa yakulwanyisa na kusevinga ggwanga eyo byonna ebiwo tugenda bitegeera mu maaso gye bujja kati byabakama results obudda zaasoma nga tayina reference wagenda ziteeka era tutuuse emisana nga bamubuuza ku bintu bino wammanga bamubuuza results z'osoma ozijja luddawa kubanga tusoose ne Comrade Katana nga agamba bw'ati. Part of why they invite us here is to ensure that transparency, which is one of the key tenets of a free and fair election, is achieved. But when you invite us here and you say in 10,000 polling stations, these are the scores, we don't know whether these polling stations exist in reality, whether they are from Karamoja, whether they are from Ankole, whether they are from Uganda, or where. So we are not able to even ask questions or verify because we don't know the scores that he's presenting, where they come from. So it defeats the purpose of having an arrangement of this nature, unless of course it is only Monango kubye ndi ku live bali mukumenya kisenge kya Bobi Wine munda mu nyumba bali mukumenya kisenge ate Babi ali luddawa Babi ali luddawa omukyala ali luddawa ali mu nju bekwese bankubidde direct nangamba gamba ka abantu batuyingiridde bali mukumenya kisenge basobola ku identify nga bakyaba yingire bali mugweza bulijjo bali mugweza amajjana ge tambulidde akujja yekwese nga ayogera kaama. Alright, abantu kwe bali kuno bangi bawuliriza bulungi nnyo. Right, bamaze okumenya olujja olusooka bayingidde mu bisenge baagala kubajja mu bisenge tebeekwese. Alright, tweyanziza nnyo. Alright, current update bamaze okumenya olujja olusooka olwa gate mu maka ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu bayingidde mu bisenge kati President gyabadde ne mukyalo baagala basookola batwale. Abakola ekikolwa kino maje ga Muhoozi Kanyerugaba aga SFC ku biragiro bya kitaawe gobayita Salimu Sale kubanga nabagamba Salimu Sale si Munnayuganda musajja Musomaali jjukira bbye eggwanga oddikaliza buli kintu kyonna mu Uganda yennyini ekyo kati okufiirwa lwaki yayonona naye Salimu Sale muganda wange tola nti Mogadishu wa muwala
Tujagira ne baga babajita watia ngojeke soma ngojeko Magadishu Bagamoyo obaluddawa tujja kunonya ne ka family kuba bonna tubamanya abaana bo gwe kola one slight mistake otechaagulanyi oba muwambe kati no buli jombaga ekigambo kyo nti abantu bano balina mentality tebalowooza already walangiridde dati Museveni yawangudde akalulu okozeseza ba district returning officer no declaring aba MP bonna be mwagala mu Buganda under their system of Buganda for Museveni. Ladies and gentlemen, akache bagambe enna bwere kuba campaign Buganda balo kye bagandi Buganda for Museveni mwete mwakitegera kanchi bagambo olwaliro ekyabogeza ekyo bali bagenda kukozesa district returning officers ku tale centers okujjamba MP bonna aba National Unity Platform okubajjamba dikirenga aba NRM ye system yali ate nga nze kibagambe ebbanga lyonna nga mbagaba MP mulwane nnyo mu kubeba metrics nga ba MP besudde gwa nagamba ne bagaba MP please mutandika okuteeka babaka makuninga abawe polling stations ze bateeka mu buli constituencies zamwe mwesule gwa nagamba kigenza okuvaayo nga polling station zennyini ghost polling station ze bakozeseza okubajjamu nga ate mwasuze mu leadings nga ne opponent babaweddemu amaanyi kati Museveni nakozesa polling district returning officers ku orders za Salimu Sale Muhoozi Amongo Anita ne basalawo okukozesa system eyo oku unpicking buli candidate wa nupu yene yawangu ne bamujjemu bayiseewo abwabwe system bweto bwe yali njala bagambo ne bana Uganda nupu already okusinzira ku information gye tulina almost yafunye mu parliament ebikumi ebi bisatu nga tekiriko kulimba baganza okulanga kijja bakuba nga naliza kitibazirina ne basalo ne bagamba tani akubo no siri ku bya masimu please mundeke mama ndi ku live hello wanji amawulire ge tuva okufuna katikati balese helicopter mu compound. Please, it's breaking news, but it's a helicopter. Again, I've massive about local reporting. Helicopter, ndiko live. Helicopter is there, mu compound ya president. Police helicopter. Wetogerera nga bamenya okuyingira mu nyumba ya president. Bali mu kumenya kuyingira mu nyumba ya president. Cheba tusabye buli omu tweetinga postinga kola chona chosobola forget everything else. Balesa police chopper balesa military chopper. Police chopper yeri mu compound. Police chopper bede kuba tear gas mu Kampala. Yo kati yeri mu compound ya president bale kalo gibde bageza ku dispersing abantu. Ne batugambye buli page nene tubegayiridde mu amplify that message. Thank you. Okay, tuyanza nnyo. Alright, mukitegedde gensimbye okutegera omukyala agambye nti bakozeseza police abakozeseza akanyonyi ka police akali kakubatiya gas emisana kagudde mu compound ya president bayingidde munda okumwandipikinga bamuteke mu helicopter bamutwale kati buli jomba agamba nti bana abantu bayina obwongo butono already walangiridde na Museveni yawangudde sibo kiri nti ba MP bono batadde mu ngabo yagala under the other system gye nabagambye kati ozze omusajja omukutte omutwala mwe kye mwagala genocide mbadde nga nzija mbagayo government abasajja bali baplanninga kudita era baagala mini genocide nga their main target is to cleanse out Baganda. That's what they are planning. So at this particular moment, if you come out, you have already announced that Museveni has won these elections. You've started denominating you have started denominating noob candidates one by one. At the same time, you have attacked Robert Kyagulanyi Ssentamu, where he has been peacefully seated in his house, taking him to unknown destination. What if Simana Kumanya? Singa officers mugenda gamba mutya abantu. Mugenda gamba mutya abantu. Muyina ekintu kye mukuliyete nga kye mutanategeera. Muyina ekintu kye
obuzibu mu abantu mwe basajja mwe temutegerera koddala our grannies made a mistake bajja fe bakola ensobi bandi badde tebaleta basajja mwe kubajja muki imagine eno gye babajja kati kankulage gye bajja abantu bano abali mu kututawanya uno laba tutawanya ndio kenkulage gye twabajja bajja fe uno if I'm available not dead not senile but I'm still around and I have some knowledge. If you are really serious about your country, why would you not want to take advantage of me if I'm still able? I mean, what do you think of the young people who do want change, who want someone else to govern? Do you think that that's not sensible? That was what you wanted as a rebel leader. No, me, I did not. I was actually dying to work with old people because we needed them. Unless you are not serious, these problems are big problems. And if you've got a big problem, the more hands the better. Youth unemployment, it's still very high. And young people feel like they need more opportunities. And when an internet shutdown happens, they feel repressed, they feel silenced because the internet is a tool of the youth. What are you offering them substantially over the next 5 years? We are the ones who built the internet. The one you're talking about. We are the ones who built it. So the shutting down is because of dealing with criminals who want to use that infrastructure. Katika mbalage bajjajja fe gye babajja. Kankulage bajjajja fe gye babajja. Mukama nyamba ate wiche wedde. Neno information kanjibawe. Wiche wedde. The Tanzanian army has already crossed the border to carry out special operations in Uganda during and after elections. France 24 showed the son of Samia Suluhu, who is the current president of Tanzania, meeting with Muhoozi. Remember, Museveni sent Ugandan army to Tanzania to carry out special operations during the after elections in Tanzania, which ended up killing at least 10,000 people, innocent Tanzanians. So most of the army soldiers who will be dressed up like police uniform, those are not UPDF officers, those are the army from Tanzania. Wano, France 24, yali amaze okulipotinga omuvubuka ono ngali Entebbe ne mutabani wa Salama Suluhu omulaba oye Muhoozi one mutabani wa Suma Suluhu wa Samia Suluhu nga bali naye bazze okumala okutula ddeeyo oyo okuyingiza amagi yoyo okitegera bulungi yo njala kunoonya kano ka video mbalage simanyi mulimu ki kati bano ba refugees mu 1964 be bano bennyini laba batutawanya bajjajja fe gye babajja mulimu sound isobola kuteekamu sound nekimanye nti be bajjajja fe gye babajja abali mu kutawanya eggwanga eno 1964 Lubayingira Uganda nga mazo okwetematema ewamu mu genocide awo bali bafuna asylum nga bayingidde Uganda bafuna asylum olaba bano ba asylum seekers African officers abali babawandiika baabo bayingira olwo olwo bali bayingidde Uganda ne bajjajja fe tebamanyi kye bali baleeta kati godidde bayindigi nansobatta oyagala bamalawo olwedde okulonda mwakuwangudde dda mufaaki n'ensi ekizibu kiriwo ekiti mwenna mubadde muyingire walinga information yange mbadde mbawa ngambaga abasajja bano balina program ya kudita nga baagala spark nembaga abasajja bano balina planning mini genocide mu Uganda so they are planning a mini genocide their main target is to target Baganda kino kibagamba nze funye information across the globe abasajja bano gibabeera bwe baba yingira ensi ezo gamba America, Europe, UK, Canada wa batuukira mba na Uganda abaabuli kika naye bwe babeera ku parties nga babanyweddomu omwenge bagenda ne bayitira ebigambo ne bayitamu nga bazze ku mission ng'era mission yaabwe yakufuuza Baganda gye bali nakukola ekyama ekikusikire bakyogera bagamba nti ffe ekyatuleta kuwamba ggwanga Uganda naye nga main target yaffe yakusooka ku cleansing out Baganda tubajjeko amataka
tubatte tubagobe buli kimu. That their main target. Nenga komole oyo musajja avudde mu Uganda nga zembo kuba kyeyo. Nga that is their mission. Kamba dile mukaka akatambe mukalabe muyinza okubate mukalabe bulungi nnyo awo. Era mugenda kulaba ennaku z'omwe mugenda kulaba emyezi refugees mu Uganda mu 1964. Njagala okalabe bulungi nnyo. Sound njijjemu for corporate purpose. Sound njijjemu for corporate purpose. Babu. Babu mu 1964. For corporate purpose nkajjemu akayimba for corporate purpose. Obala bulungi nnyo. Babu. Esaazi no bali mu kututawaanya. Babu. Nga baza okufuna asylum. Era bali ku ofisi ya Ministry of Internal Affairs bali bafuna bali batujirako ebibakwatako nga bayingira eggwanga baabo. Baabo balaba. Kati saa zino bibatufuukidde ekizibu. Bibatufuukidde ekizibu. Mbadde essaawa zino batufuukidde ekizibu. Akaluba akabinga bakaagala. Bino eno footage abadde lwaleero omuntu yabakwasiza ndowooza kwa body cam nga tebamanyi nga bali mu kutiikinga bululu baabo. Ola bali mu kutiikinga Museveni yekka. Obala era bwe bennyini era wawula olulimi lwolwo mulweru bamaze okubba obullo. Kati mbadde nkulagali Comrade Katana oba mukwasi w'ensabo w'ekibiina kya National Platform nga nnyonnyola babuuza byabakama results azijja nga tasobola kunnyonnyola. Munnamuli bwabuuza byabakama emisana. Why abantu babe mulugunya results gyazijja gyozijja byabakama bwati bwazeemu. Njala wulire bulungi nnyo. Byabakama bwati bwazeemu babuuza emisana. Ka video kano kazannye emisana nenjagala okawulire ng'osinzira ku kiri ky'owulidde ekya Comrade Katana byayogedde wulire byabakama byazeemu. Results tuziweereza mu ngeri tategerekeka tikitegeera kubanga engeri gye twazitambuzaamu mu mwaka 2021 era enkola y'emu gye tweyambisa kati ku district results teziva police stations butereevu nezireetebwa wano mu National Tally Center zisooka ku districts presiding returning officer n'agatta ebyakafunako n'alyoka biweereza ku National Tally Center. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki. Okay. Enkola eyo era mba kwogera abakola ku system yaffe ebirumbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza we tunaatuukira saa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo.
bambuuza results muzijjawa tasobola kwogera police station tasobola kwogera constituency tasobola kwogera district tazimanyi n'abagamba nti results naye bulungi tazitegeera bulungi ne bakozesa system ya 2021 mu 2026 n'okozesa 2021 bakubuuza results zivu tosobola kwogera kati yonna embeera bwetyo webadde olwaleero kati olwaliro obubaka bwa president bwayogedde njala kusomera obubaka buno agambye bw'ati meanwhile yesterday after casting my ballot the military deployed all around my home in order to place me under house arrest nti ebyo nga bikyali awo olunaku lwajjo lwe namaze okgenda okuba akalulu kange emmotoka n'abasirikale b'okwerinda bazze ne beetolola amaka gange era ne bagezaako okunteeka mu busibe obufuge mu maka gange nga sisobola kwetaaya. Those criminals even jumped all over the fence and entered our compound. Amenyi b'amateeka abo baabuuse ekikomera kyange ne bayingira munda mu compound yange we neetaayiza. My house is still besieged. No one allowed me to come in or go out. This anti-strength nagamba nti amenyi b'amateeka abo tebanzikiriza wadde okwetaayiza mu maka gange wadde okugenda okuyingira oba okufuluma ekintu ekyo olabanga ekya bulijjo n'agenda maaso n'agamba they do this out of fear for the people they have offended by committing so many atrocities against them. Nti kino kyonna bakikola nga bali mu kutya olw'ebikolobero ebingi bye bakoze ku bannayuganda era nga bo balowooza nti basobola okugumaza embiro naye ng'ate ebikolobero bakoze bingi. They do this because they are afraid of the people's reaction after stealing their vote. Bagenda maaso okuba nti bakola ebintu bino nga batya olw'okuba nti batya ekigenda okuva mu bantu oluvannyuma lw'okwenyigiriza n'okubba obulu bw'abantu. President watu yogedde ku makya azzeemu n'awandiika ekiwandiiko n'agamba bw'ati and at last evening they attacked our deputy president of Uganda, Honorable Muwanga Kivumbi, and killed 10 of our supporters who were at his home. Agambye nti era akawungeezi k'olunaku lwajjo abatamanya ng'abo bano abamenyi b'amateeka baalumbye amumyuka mu kitundu ekya Buganda omwami Muwanga Kivumbi mu maka ge ne battayo abantu 10 weddu abawagizi be era ne bakuuliyita nga endiga eyasizza ekibya. Agenze mu maaso n'akugamba this after they abducted the deputy president of West region and attacked our deputy president of North region. Abatamanya ngamba oluvannyuma lw'okukola effujjo lino bagenze mu maaso ne bawamba amyuka mu kitundu eky'amaserengeta g'eggwanga. Bwe baavudde awo era ne bagenda ne balumba amyuka mu kitundu ky'amambuka ga Uganda. The criminal regime its evening has gone insane. Nti abatamanya ngamba bano mu kawungezi kano ak'olwale bavudde mu mbeera ate era ne bafuuka ekyennyalwa. And this insanity will have to be met with resistance. Obusiiwufu bw'empisa buno n'obutabala mu mantu magezi bujja kubanga bulondoolwa saako n'okufuna abantu okuba nti benyigira mu kuwakanya oba okuyimirirawo okuwakanya ebyo byonna bye bakola. Bw'amazaawo n'akugamba olwaliro nti temukkiriza mu byonna bye Bakama byalangira kubanga tebiriiko mitunda magulu tasobola bannyonnyola wajjajje buwanguzi bwalangirira mukama we Nnyandi Yosoferi yensonga lwaki mulaba nti bali mu paniki bambuuza jjajja obukulembeze obuli bulungi notasobola bwogerayo so mutegedde bulungi nnyo embeera nga bweyimiridde mu nsonga ezo. Alright, kati katumale okuddako eno tulabe ki ekiriyo. Katumale okuddako eno mala okufuna update wano ku bwenyi bw'ekitabo tulabe bulindeko mala okulaba update. Ghetto TV dakiika 6 they can't kill us all rise. Ghetto TV atugambye nti tebasobola tutta ffenna bannayuganda muzuukuka ekyennabagambye message erina okuwandiikibwa. Luyimbazi Nalukoola Mugalu agambye it's alleged that askari akuuma ewa president bamubbye amasasi n'afiira ku kitalo nnyo oyo Nalukoola Luyimbazi. Donny Sheriff agambye Bobi Wine is not safe.
power has been switched off and security personnel are jumping into his face. Nti omukulembeze gwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu taliimu mikono mituufu. Amasannyalaze gasaliddwako, ab'ebyokwerinda babuuse okuva ebweru ne bayingira mu kikomera kya pulezidenti nga tewali abawadde lukusa. Tugenze wano ku mukulu gwe bayita Bible and Politics. Breaking news. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalumbiddwa ewuwe n'omukuumi we attiddwa. Tugenze ku kasiri Ashraf Miracle. Other 2 people have been shot dead at His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu's home in Magere. Nti abantu babiri abalala bakubiddwa amasasi agabatiddewo mbagirawo mu maka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tugenze, the NRM chopper has landed at Bobi Wine's yard. Nti akanyonyi kandamukanga aka polisi kagudde mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kamujjawo. N'omulala wandika breaking news. President is not safe at his home, and at his home his security man has been shot dead. Tugenze maaso. CNN International one says at least 7 people were killed in a violent overnight in central Uganda, police said on Friday, following international celebrations that looked set to extend veteran President Yoweri Museveni rule into a 5th decade. Bagambi nti abantu musanvu battiddwa mu kavuvungano akabadde olunaku lwajjo mu kulonda ddala mu kitundu eky'amasekati ga Uganda kye bayita Buganda. Poliisi egambye nti ku Lwokutaano oluvannyuma lwa okulonda wabaddewo obutabanguko obwabaddewo era abantu musanvu ne battibwa nga obukintu kino kyavudde ku kulonda obubaka lwakabaddeyo nga kenyigiddwamu Nakyemalira Museveni ayagala okufuga ekisanja eky'emyaka ekimutwala mu myaka 5. CNN bwe wandiise. Katulabe wano. Mbasomera kati ekiriwo essaawa zino. Njala kuba update eziriwo essaawa zino kati. Ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. NRM helicopter has landed at Bobi Wine's home. Njala ba update. President isn't safe. Olimbaze mugalu. Baga breaking news is Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awambiddwa ewuwe makaga atwaliddwa. President's home and under attack. They are breaking into his home. Tugenze maaso. But President Museveni's campaign slogan has been protecting the gains. And that is the narrative that his ruling party has been... No, wait a minute, please. Wait a minute, please. All right. It is confirmed the president bamututte. Ye president bamututte ndowooza bamututte. Breaking news, Bobi Wine under attack and his security guard and other 5 shot dead inside his home. Byebyo. Ebadde essaawa zino. Ndoza mutegedde. Mbadde nkyabategeeza ensonga ezo. Ensonga ezo lwaki nzibategeeza? 1. Omayi wagamba nti eriddeko tekutula naye nze ndowooza omuntu aliddeko abeera mukambwe nnyo okusinga omuntu atannalyako. Kiki ekikugira? Bw'abanga nnyanda esoferi ne banne bafuze emyaka 4 nga batandise okukola ebikolwa by'obutujju okutuuka okukwata okuyingira amaka g'omuntu okugamenya mu muwabe mu mutwale nga mumwina kyembala. Nze neewuunya era nsigala neewuunya bw'entuula ne ngamba abajjajjaffe baakola ensobi baatutomeza baakola era. Indeed baakola era. These are wild animals. The Tutsi people, these are wild animals. These are non-human beings. Because at one time they don't use their heads. They just decide with their feelings to do something which is awkward. How dare you at this particular moment? Because even the Electoral Commission hadn't yet announced who is the winner. You pick guns, you go, you attack a presidential candidate, and you pick him from his house.
nina ekintu kineewuunya. Ndi musajja mukkakkamu nnyo era ndi musajja agala nnyo emirembe. Naye waliwo abantu bentunda mu nsi muno nebuuza bano abantu babatunda mu bbumba ki. Bwe ntula nekubamu ne ngane lindako. Abantu bano balina ensi yaabwe bagiyita Rwanda nga mulimu tribes 3. Naye ba tribes 3 zaagana okukwatagana bamaliriza bette almost abukadde bubiri w'abantu. Nenziramu n'engoberero omukulu gye bavuddeyo mu Ethiopia mu Eritrea biki byonna byonna nga ekibaganya okusetolinga ewantu wonna balina obutemu omusaayi obubatambulirako. So then the same thing which is happening in Uganda. Our grandees managed to control and to bring you on the round table. They thought that you are human beings, but unfortunately, now you've come out with their true colors. Nobody knew that you can behave like that at this particular moment. Because our grandees gave you each and everything they had in their life. You came from Ethiopia, you were chased away. You went to Eritrea, you were chased away. You came to Somalia, the same thing. You came to Kenya, the same thing. You went to South Sudan, the same thing. You went to Rwanda, they chased you away. You came to Uganda, Banyankore chased you away. Until you came in Uganda, where you settled peacefully. You got each and everything you feel like in your life. But now you're still killing, you are against the Baganda. So sad. So sad. Kine kintu kibi nnyo. By the way, muyinza okulooza nti abantu abasinga obungi tebategeera. Abantu bategeera. Just tubatumira butunzi bwa God no leka. Naye singa tunaatandika against mwe kye mulowooza nti kye muli ate ffe tuli babi nnyo. Ffe singa tunaatandika against mwe kye muli tuli babi nnyo. But we are changing the people. Kuba we are all Africans. Ankubira essimu kuba ku ssimu eri gy'omanyi enkadde. Omuntu yenna ayagala okukuba essimu ng'olina information currently kuba ku ssimu eri enkadde. Ayagala okukuba essimu yonna kuba ku ssimu eri enkadde strict WhatsApp. Abakuba ku ssimu eno mugyesonyiwe. Eno essimu gye bakuba ku WhatsApp eno. Please, temukuba simu direct. Esimu gye bakuba ku WhatsApp gye ntadde awo. Esimu gye ntadde awo gye bakuba ko direct ku WhatsApp tokuba ko direct call. Sebo ndi ku live obadde olina ky'otugamba wano Sebo? Kale kanve ku live nja kukonako. All right. Malofuna no update. Malofuna update want to love. Sebo mukulu. Obadde ofunyeyo more updates about the invasion or the besiege of the president? Abantu abasoba mu babiri abalowolezebwa okubeera mu bana bafu so far ewa president asembyeyo okubeera nti n'okuyingira mu nyumba ye bakubye bomu ne bamenya olugi. Kamu agenda bakubyewo ki?
bomu olugi balukubye bomu nkiddamu buli awuliriza akitegeere olugi lwe balukubye bomu okusinzira ye n'adduka mu kwogera okututeeka ku layini okutubuulira nti abasambaganyi bamulumbye essimu tezizzeemu awo kuddamu so okugula olugi baluteze bomu kati kirowoozebwa nti ekampala ziringanga ssaawa 3 oba 2 of course kampala ziri mu ssaawa 3 zennyini kati exactly so bwekito bwekiri tetunaba kumanya atwaliddwawa ali mikono gy'abaani naye kano ke kaseera buli munnansi nga gwomanyi nti oli munnansi wa Uganda ke kaseera okutandika okubanja pulezidenti va mu bintu bya MP wange yawangudde ba MP tebalina makulu n'abawangudde baabagyeko dde obuwanguzi ate ne parliamenti yakusalibwako mu Uganda empya so yenna adda mu diversion y'aba MP wange oye mulabe w'eggwanga asooka tubanja buwanguzi bwaffe obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekirala bannakanada waliwo protest bonna protest yankya ku Sankofa Square oba gye bayita Danda Square bannaffe ab'Ebungereza mwebale aba USA mukama waffe Dani Kauma weebale emirimu South Africa nabo batandise dda Dubai tugenda kukola ez'ensi yonna kubuulira ababadde bafaaninga dictator nti asaze kutugumbula bannansi. Alright, tuyanza nyo sebo. Amina. Hello. Hello, mwanyinaze. Wanji nyamo. Jebale ko sebo. Kale nyabo nawe jebale ko oyina update eva ku ground oba oyina kira kyo yagala kugamba. Nina kirala kyenjagala kugamba. I wish ndi ku ground na SSD ku ground naye bannange obusajja buno butumanyidde nnyo. I'm just venting. Obusajja butumanyidde bannange akadulu tekakyakola bannange abali ku ground bomba muyina abalina amaanyi mukwate ebiso n'ebijambiya n'obutayimbwa tuwambe buwambi bwe tunajjira naffe tunaatandikirawo otherwise agatujju gagenda kutumalawo bannange agatujju gatuli bubi bannange abaana abalina amaanyi bannange bino tebikyali byakulinda tugende maaso bannange tulwanyisa agasajja gano naye zino international simanya organization zonna zisirise mazima ddala balaba ebigenda mu maaso human rights zonna zisirise lwaki mazima ddala tebatuyambako naye mutuufu mpulidde ebya politics mpulira bintabye butami kati bino byakutandika kulwana bulwanyi owulidde international organization zonna tewali yadde enyega bayogera bwogezi tewali ddala tebakisobola yadde okutugaba betuyitamu ne batuukiriza ebintu bye bateekesaawo ezo kati mama mpuliriza bulungi sebu enyonge gy'olimu oba obunyiike bw'olimu tokaaba ensabo beremu gumu njagala obeerenga monna Uganda yakuzibwa n'atambuzibwa bulungi nnyo olina akasimu kaako mu ngalo osobola okukubira omuntu ali kugula n'omugamba gundi osobola okunkolera mulimu gundi akasente weekali ky'oba okola ekyo maama ne bwe tunayogera ennyo nga tetukoze bikola tuba tumala biseera ddira obukawufu bw'okwata essimu yo onoonye omuntu ku ground asobola okukolera omulimu lwaki okakkanyizeekaawo obusungu kyengenda okugamba kimala owebale mukama ekyo bakiyita surgical operation mukama akunkuumire munnange amina munnange nammwe abakuume kale nyama alright omukyala muwulidde olwakubya essimu dakiika 2 mbadde saala nnyo kutwala vidiyo eno kugenda mu budde buwanvu olw'ensonga tulina okukola communication in different ways what bangambye Ugandans in Netherlands and Belgium will also demonstrate tomorrow at 12 p.m.
in Amsterdam. Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Dutch oba Netherlands bategeeza abawangalira mu ggwanga lya Netherlands ne Belgium bategeeza nti olunaku lw'enkya nabo bagenda kubeera n'okwekalakasa ku ssaawa 12 ku ssaawa 6 ez'emisana mu kibuga Amsterdam. So mwena bannayuganda abeera Belgium abeera Amsterdam mu Netherlands bategeese okwekalakasa kugenda kukolebwa ensi bbiri. Bannayuganda abawangalira mu Netherlands, that is Dutch, abawangalira Belgium nammwe mubeere mu kwekalakasa kugenda kubeera Amsterdam mu kibuga Amsterdam ku ssaawa 6 ez'emisana. So mbeere bulungi nnyo olunaku lw'enkya. Alright, omulala ayina message please njagala kuva wano. Amuganda wange kakati ekiddako obusajja bumaze ebintu buno bubaka bange buli munnayuganda olina ekirowoozo mu mutwe gwo. Eno message nja mugiwuliriza. Buli munnayuganda olina ekirowoozo mu mutwe gwo kyewandiyagadde okukola omuntu yenna ali mu gavumenti ya Museveni n'oyo agitembeeta. Nkusaba nga tokubidde muntu yenna simu ng'oliko ground. Kozesa omutwe gwo, okozese obumanyirivu bwo n'obusungu buli obugatte bukoleremu ekintu ogenda otukolera ekintu ekinaakusanyusa n'asanyusa eggwanga. Bakumanyira omuntu ajje mu nsi yo akumanyire ate akuttira abantu bo. So munnayuganda yenna ali mu Uganda kozesa gwe kyolya mu mutwe kisobola okukola gwe kiteeke mu nkola. Kino si kikuzimbamu wabula tokubira muntu nti ogenda kukola ekintu gundi. No please, kola ekintu kyolina okukola okikole. Mbabuulidde kati obudde bwakiro osobola okukola ekintu kyonna kyolina okukola scientifically nga teri ategedde. So weezimbemu ekintu ekyo mu bwongo obwo okikole. Kamala okulaba wano my message ngisoba busobe. Global protest yo America already nagisomye dda nabadde nayisida akalanka nche ku Saturday ne ku Sunday tutakaja kubeera na kubiri. Alright. Alright. Let me see here. Local update. Oh, yes, Christo. Bannayuganda Sebo. Tuyinayo update yona kubanga eno video njala gicrosinga ndabe malogobedako ekiri ku ground tulabe. Ona update ente yona. Nyambo tegeze ayino omuntu yena asula around ye. Bavemu kwa olwenzikiza bagwe mu bisubi kubanga bano basambanyiji nga bakubamu amasasi. Bayaka batumye kutta abantu wali awo na basambanyiji bakubamu amasasi. So omuntu afumkuba oli afumya ngambi kutegeza abantu bafulume fe tuli mbisubi. Baba tabasoba bakola ki? So ekitundu kyalaba ki ratings bakuba ku masasi. Kukyalo kyonna basambanyiji nga bakuba amasasi basambanyiji nga bakuba amasasi. Bakuba mundu bazitunuza muli. Ero lyankubidde nga gali mu kusangamba owuli abantu mbagambe bafulume bagwe mu kava mu bitooke oba mu bisubi. So yembeera eriwo yomu engeri gye bamenyemu olugyo omukazi simanyi oba mulamu. So byebyo kuba balukubi bomu simanyi. So byebyo Fred abantu bakuba amasimu ewaka abantu baba babeera arawundi owulira bave mu mayumba badde wabwe mugundi mu bisubi bagwe kava kubanga tulaga abantu bafe bangi bali mu kutta busi buli ayetoolodde awo. Alright. Kati president yali musajja mugezi nnyo byaga buli mukulembeze yenna agenda okwesimba okola eggaali okuva ku bakansala LC3 bakansala chairman LC5 njala ko besimu mwena information efa ku ground sara muntu agenda kuleta na bozi mukulu Sebo oba nyabo kali Sebo nawe jemo oina update efa ku ground ya update eva ground ngifunyeko sinabika kasa nengo gifunyeko linda ko katono konzijako naye
nti amaka ga pulezidenti gasaliddwako era nti bataddewo nennamunkanga bomu gye bakubye ku luggi kituufu weeri era ne babbi ayinza okubanga eyinza ng'ali mu mbeera ntuufu oba si ntuufu naye ne ba agenti bwe baali bateekawo b'okukuma obululu kuba mbadde ninayo abalongo bange babiri olunaku lwa jjo babakutte kato ne waswa tebannamanyikako wajje bali ezo amawulire geninawo kuba bo babadde nga bagwa mu biti bibiri nti kuba baana bange mbamanyi nkuze nabo nze abakuzizza naye abaana abo tebannamanyikibwako wajje bali ekyo kireke toyongerayo statement eyo toyanza nnyo ssemu kale alright yes, Mr. Peter. President Bamakutte. Okay. And they killed 2 people in his house. They killed the gate man and 2 people in the house. They broke the cut into his house now. Yes. And the army has him. So that's a fact I'm telling you. So you need to break this news. Okay. That's absolutely correct. There's no doubt at all. I can tell you, the police contacted me now. They have landed on his compound, and then at the gate man tried to resist, and they shot at him dead. And then they cut through the door. Then inside, they also shot 2 people. Okay. So they have him now. So far, have you contacted the BBC and other news networks in UK? Yes, I am. I am contacting a few people now. Okay, please contact those mainstream medias in UK to report that incident, because we need to expose Museveni, because his mission is trying to create or to cleanse or to make or to create a mini genocide in Uganda, because according to the information of gathered lately, that they are shooting. Let me get off and contact them. Okay, thank you very much. All right, Mobi Uli Debo. Information mugitegedde bulungi nnyo, kyonna ekiriwo kati tekiriimu kubuzaabuza, information mugitegedde. Mbadde nkyayongera obbagamba nti president yali musajja mugezi nnyo. Yagamba kansala LC1 LC3 ne bachairman LC3 n'agamba kansala LC5 ne bachairman LC5 n'abaganda ba MPs buli omu kola eggaali. Lwaki olina okukola eggaali? In such a situation eggaali ziba zirina okukola. Wali mu kubanja akalulu okalonda n'okuprotectinga akalulu ako. Ne mu nkola ng'eno muba mulina okukomandinga abantu bano bagende batandika okuteekawo embeera. Kyekyali ekigendera ky'eggaali. Naye abantu bano baggaali buli omu teyafaayo kulyetinga ggaali. Beesitoyo gwa naggamba. Kati bagundi njala bagamba. Nze already mbadde ng'asiiba mbagamba nti nze main focus yange yabadde ya president si yaba MP. Olw'ensonga beesitoyo gwa naggamba obutatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe. Kati manyi waliwo kye bayita wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owonsika ng'oyamba ekkiriza. Bw'obanga obadde MP genuine ng'oliko kadi ya National Platform bakubba akalulu ng'okimwe bakujja mu bujjanga wawadde oyina win. Sure win ng'ogirina ng'agifunye ddala bakujjamu. It's high time to invest your remaining small money into the struggle right now. Bw'obanga obadde genuine ng'oyagala enkyukakyuka ng'obadde tonoonya mulimu. Obusente bw'osigaza essaazi no mu investing kati mu kigenda maaso mu ggwanga tulwane kujjako Museveni. Ebya parliament mbiveeko kati kwata buli sente gy'osigaza mu investing embaana. It's a blessing in disguise nti parliament batina kyegenda tugattako. Kati bakubbya akalulu njagala oddire resources z'osigaziza ofunding kati. Twetaaga abaana, this was a blessing in disguise bakubbya akalulu nyiiga kwata resources z'osigaziza ozifunding kati. Omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonsika ng'oyamba muyambe ekkiriza. Ba MP bonna be bajjeemu kubanga zina kibaga bagenda bajjamu. Nabagamba musuka denominations. Kutale sente bagenda obbajjira munakibagamba badde bangobera videos embadde muzira bulungi nnyo. Ne mbagamba nti kutale sente bagenda obbajjira mu mwenna. Katas of Anita Amongi. Muhoozi Kanyarugaba, Anita Amongi ne Sali Musale.
bebalina buli kimu kyonna ekyetaagisa okujja mwani n'okuleka mwani nakibagambirawo day one, but unfortunately mwefuna temuli ya information temwagala gitegeera. Singa mwali mutekinze gundi advice yange nabagamba ni president yabagamba mukole eggaali ne mbagamba mutekebe baka makoninga abawe constituency zonna eziri mu constituency mwagaana mwesolo gwa nagamba kati baba hadi pinga bwani pickings nga bakujja bakuteka linga bateka wa enale mwata wangu de that is it kubanga temwategera Museveni bwe yagamba nti Museveni bali bateka slogan egamba nti Buganda for Museveni ne bakibaletea mu campaign tekyali ekyo ekyo kyali kigula luji Buganda for Museveni ye tale center ku district wabalangira bivudde mu kulonda ye Buganda for Museveni mutemwachi tegere ye Buganda for Museveni yesobola bachi babajje mu nate mwategera Buganda for Museveni bwe batebakikoze amongo sitani wa kunsi ate yo omukazi mubi nnyo alinga enjala ekiro nga toyina gas toyina damanda kati yegase ku batugumbuzi bonna bafokasinga ku kintu kyekimu tebagala ba indigenous kubanga bagaggawadde nnyo kati comrade munange kansala kyemalo sifiri temukyalina kimusa kimu temukyalina kimugenda kuzza eggwanga lina kudda mu setting entuufu mukwate resources na bikimu kimusigazizza mu kiinvesting mu mbeera egenda maaso mu ggwanga essaawa zino ate temufokasinga ku capital city no tusooke stretching across the country buli kyalo kyonna buli katundu konna musooke mu straightening demonstration zibere ku buli kyalo kyonna across the country nebe kabaka trading center nga mulimu amaduuka aga mutekeyo demonstration 24/7 mutekeyo tusooke stretching yenna tugenda okulooza okudda mu Kampala Ntebe tuyingira State House nga bamazi buli kimu tebakyasobola kibalina kukola nyongero bajjukiza omuzungu tasobola kujja watali kiwunya nyongero kujjukiza wayagala support y'amajje ga UPDF beetaaga nga mmaze ennaku 3 babiri consecutively nga buli mu kuzoganya bajja kujja bwe mutavaayo amajje tegagenda kujja abali mu kola ekintu kye bali mu kola kuliko amajje ga M23 kuliko aga Tanzania kuliko aga Rwanda kuliko aga Kenya teri mujasi wa UPDF kaberewo SFC asobola kwenganga kugenda kulumba maka g'omusajja ali makage ng'atudde ne mukuba abantu amasasi live bullet nchiddamu I'm here to inform the international community that Museveni and his conduit, that is Paul Kagame of Rwanda, Samia Suluhu of Tanzania, Ruto of Kenya, and the president of South Sudan, they come out together to send troops to Uganda to back up Museveni in these elections. So whatever is taking place right now in Robert Chagulanyi's Sentamu residence, I can confirm to you that those are non-Ugandans. Those are M23 rebels, Tanzania Army Forces, Kenyan Forces, and South Sudan Forces. Kamarufune Simwe. Sebo mukuru. Kale sebo nawe jibale. Kondi kula hivyo sebo. Sebo. Abantu abimba baba kubya masase kayunga era n'amajambi yagavaayo so kyemula ku internet nti ebintu biri at peace teri peace yonna abantu bafiira ddala Uganda kati batta mu kimugunyu sebo mugaba watu wafumba tegeze mugaba watu wafumba tegeze ba recording videos ezo bazitereke postinga bazitereke boterese nti kayunga abantu ngabimba nawe bafudde 24 people. All right, toyanzanyo sebo. Got it. All right. Kamalo kuddayo ko eno malalo wansi ndabe kyekiriyo currently kamalo kuddako malalo currently sawa zino malo kula kyekiriyo. Aha, Ghetto TV, Lord save the president. Confirm the president. Askal has been shot dead, but Bobby Wine's residency military has knocked the president windows to force themselves into his house, and Askal phone is being picked up by the military. Enale Mwin Kampala Central, David Lewis, Lolo, Bagala. No. Okay. Ndowooza kyekyo. Kati ndowooza okusinziira ku biriwo byonna
Bannayuganda, it's upon you now. Okuba nti mu deciding a future y'eggwanga lyammwe. Otherwise, Muhoozi has a son at Sandhurst University in UK. Ye Muhoozi alina omwana ku Sandhurst University. You said Museveni 11 billion dictate. All right, Sebo. Hello. Nchali live Sebo. Ukwendi 7 sekuulira. Simanyi omwana asembera ngambye. Muhoozi akulidde operation eno yennyini ejjidde kyobera abantu bangi bali mu battaawo. Kati ekirala angambye nti abasajja bali mu kubatta tebamanyi wadde ekigambo kya Luganda oba Luswayiri oba Luzungu. Nakavo kyogera wano. Tebalina omwana ngambye abatulumbye tetubategeera naye Muhoozi kwali. Yagambye kill everybody. Muhoozi yayogedde. Sembera bwetyo. Alright. So ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Mbadde nkoze statement ezo nga nzikoze mu Lunyaanyimbe nga njagala amawanga gasinga obungi nga picking information. Wabula kyenjogedde kyennyini omukulu ono kyagambye. Agambye nti abazze okukutta n'okuwamba tebamanyi muwadde ekigambo ky'Oluganda oba Oluzungu. Bamanyi Luswayiri. Era bagambye okulumbibwa kukulumbiddwa Muhoozi ye kennyini yaze n'agamba malizaawo nabaga basambuliye okutta. But unfortunately, I'm very happy. Somehow, I'm very happy. Why? Museveni has been hiding in a democracy. But our grannies knew him, that he was a freedom fighter. But unfortunately, they didn't make a good research to find who is Museveni exactly. But unfortunately, under Kyagulanyi's regime, Museveni has been exposed to his true colors, whereby now right now we can identify who is real Museveni is and his groups. These are not human beings. These are scavengers who are ready to kill innocent Ugandans because they have nothing to lose. In fact, these are intruders, the occupiers, who come to occupy a country forcefully. But as we speak right now, Museveni is exposed. He had been hiding himself that he's a democratic man, that he's a peace-loving man. But unfortunately, right now he had been exposed that the world can get to know that we are dealing with a terrorist. We are dealing with a murderer. He had been hiding almost for 60 years. Nobody knew about his behaviors. Nobody knew who is Salim Saleh. Previously, we've been hearing stories that Salim Saleh is a very good man, what. But unfortunately, since we started exposing Museveni and his family, we've got a lot of information exposing Salim Saleh. Even they went on nicknaming him Aluf. Aluf means smell. That means that gentleman killed a lot of innocent Baganda in Red Triangle. Remember, he's a Somalian in national. He's not a Ugandan born. He's a Somalian national. That's why he deals with Basomali and other tribes from the other side of Africa. So they lose nothing. They killed millions in Red Triangle. They went ahead and they killed millions in Rwanda. They came back in Uganda. They killed millions. They went to South Sudan. They did the same. They went to Congo. They did the same. Right now, they are doing the same. In Uganda, they went to Tanzania. They did the same. So those are the same people who are dealing with them. So they have been organizing elections, but they have been dealing with their own people. But right now, they have faced different person who's a real Ugandan with a real struggle. Now they are facing, they have been unmasked. Now the world knows exactly who are the people we are dealing with. But unfortunately, whatever you are doing, you yourself, your family, whoever belongs to you will pay in dollars, but heavily. Museveni, Salim Saleh, Muhoozi, Janet, and the other people in that house, in that refugee camp in the Nakasero. Whoever belongs to your family, in your blood lineage, everyone will pay heavily to the crimes against humanity. Being it you're still in Uganda or you left Uganda, everyone will pay in dollars. Leave dollars, but you pay in kilos. Your punishment is going to be measured on what? On a weighing scale. Your punishment will be measured on the weighing scale, but in dollars. So do whatever you want.
Because since yesterday, if you still count all people who have been murdered since yesterday, I think we are approaching around 200 plus people. Just in the so-called peaceful elections. But Biabakama seated there bossing around, yapping, gassing, telling people lies without even condemning the brutality. Hey. Munjogezeza n'oluzungu lwemaze emyaka nga 7 nga sogera luzungu mbwa mmwe Museveni ne bannammwe okuwangala kuno kukulabisa ebinene. Ani yali amanyi nti yeyita freedom fighter alitukutuuka ku time nga tayagala kuvaawo? Ani yali amanyi nti yeyita freedom fighter alituuka okwagala okutta abantu beyeyita abantu b'ensi ye? Ani yali amanyi gwe bayita freedom fighter ng'ate saazi n'afuusa ekyeneena ku myaka gino? Okuwangala kuno kulungi nnyo, naye ffe ogwaffe tugukoze. Gwandabanga obusitako mu bulamu obwo tonfaako, kubanga nange sikufaako, kubanga mmanya basinga okulumwa mulina kye mugoberera nti mumwagala kujja kutwala nsi yaffe. Naye essaazi noyinza okuba nga olina obuyinza n'akabundu era ng'oliwaddemu okukola ekikolero kyoyogera, ne tayimu etuuka ng'olina okuddamu olina okuddamu ebibuuzo olw'ebikolobero ebyo. Ekirungi tuli mu Africa, bagita dark continent. Tusobola okuddugaza buli kintu kyonna ekibira mu mbeere, ate ffe tuli wakati tuvaawo. Bwe mulina ofuluma ekikutta obudde nga kibutadde, ojja kwebuuza lwaki embwete ng'omukira ng'esanyuse. Lwe lulimi lwayo okulaga mukama nti munnange ensanyuse okukulaba. Ate namusaka erituuka ku nnyonge, very soon mujja kitegeera lwaki Abaganda bali quiet, lwaki bali polite. Omuntu okubeera polite abeera mutemu nnyo n'okusinga omuntu aleekaana. Ffe tubadde ne time esobola okubabula ebigambo bino kubanga twejjako ennaku n'obusugu ku mutima. Yensonga lwaki nsobola okondaktinga video n'engimalako nga tompulidde nti nvudde mu mbeera oba nkabya amaziga. Namaziga nga lina nsobola okukaaba, ndi so emotion. But sometimes bw'olaga omulabewo nti oli munyiivu, oli emotion, akitwala nga advantage gyali. Simanyi lwaki mwagala okutta abantu. Ng'omuntu gw'otaaza alutta waaki, n'omwana gw'oza n'amateeka tegamukkiriza kutta. N'osiba abantu nga tebalina charges, gwe n'oli emmere n'oddaawo. Just because of a gun. Mulumuuliza abantu basobola kugula mundu, bata bana mundu. Abantu basobola kugula mundu. Anyway, tuli mu style eyo. You found us in peace. We had an quarrel with other tribes in Uganda. We were at peace. We were at peace with other tribes, but unfortunately, the moment you came in Uganda, you destabilized each and everything. You created divide and rule. You created pride tribalism, each and everything, because mumwagala kufuga kasita mwawukanya abantu. Anyways, buli kintu kiriko obudde. Ate omulamuzi waali. Ekiri atabaala kyekiri anasigadde waka. Kola buli kyoyagala, ojja kuba otegeera ensi nga bw'ina okutambula. Sijja kusukako wano kanji kuba ekigo ebisigala tujja tubikwatagana. Wabeera mbeera yonna esukka ku kiriwo essaawa zino nja kusobola okudda. Naye nga njala okufunira abaga nti pulezidenti bamututte, naye nga kye baagala okukola ekyo baagala kukola distraction oba diversion okujja abantu kumulaba ku byakalulu. Naye ensi tugenda gifunamu baboyi. Ensi egenda kufundibwa international community egenda kufuna kati ennyindo weegiteeka ewunyirize. Wano nga mpulyawo mwekitu kyembaddemu ola kati ensi mutandise ogiyita, mutandise okusembeza ensi international community mugiyitisereza. Wano nga waliwo ekiwunya. For 40 years, 4 decades, oli mbuyinza. You still kidnap people. Ngobatta. Yeah. All right. Ndowooza Kamalo confirming eno information gyebansindikidde wano mu voice note. Dear comrades in the struggle, we have received alarming and urgent reports of a violent military raid on the residence of President-elect Robert Kyagulanyi Ssentamu, alias Bobi Wine, within the last 30 minutes. Units of the Ugandan military reportedly flew in a military helicopter directly into his compound and forcibly broke into his house. Tragically, it has been reported that members of his home personal security detail have been shot dead.
In the final communication received from inside the residence, we were informed that the military had already entered the house and were forcibly breaking down the final door leading to the bedroom, according to his wife, Babi Kyagulanyi. This is a grave act of state terror and a clear escalation of repression against the people's will. It exposes the regime's fear of accountability and its readiness to use violence to cling to power. In this critical moment, we urge all comrades to remain strong, disciplined, and focused. Let us remember Bobi Wine's clear directive to us throughout the entire campaign. Never demand for my release. Demand for your stolen election results. Stand firm, continue demanding your victory. Justice and restoration of stolen mandate. Keep Bobi Wine and his family in your prayers as we confront this dark hour with courage and unity. Power belongs to the people. People power, our power. Our power, people power. A luta continua. Thank you, comrades. All right. Bobulidde okanzanyira buno bwa endwa ozino kamuzanyo wano ngambalagako wano eno NTV ndowooza ngabiryawo basazeewo okulinnya ebisenge ne bayingira munda era nga wenjogerera bali mu kumenya nzigi naki kwegamba bekake okuyingira ku mpaka tetumanyi kiki kye bagezaako kukola oba baagala kumukola ku bulabe oba ki obuzibu nti tuli mu nzikiza intaneti teriiko byonna byagibwako tewali asobola kumanya kigenda maaso n'obubaka bwenfunye kati family tusobola najja accessinga kati amasimu tegaliiko budde bwanzikiza byennyamiza bitiisa naye nze kyenjagala okugamba mwami Museveni oli musajja mukadde eggwanga lino likalakasa emyaka 40 wateeka okubaawo ekkomo ku bintu byosobola okukola n'ebyo tosobola kukola kati nabo akalulu kano ngayo bakatambuza ngeri ekiyayi kyekika ekyawaggulu bazze batulugunya abantu naki kakati bali bukulumba mu kulembeze waffe kyosanyonyi omwogezi w'ekibiina kye. Alright. Tubiwulidde. Bangambye ngereko eno mmala alondabe. I've just talked to the First Lady and this is what happened right now. Electricity has been shut down. Cameras tampered with, breaking into the main house, internet switched off. Omukulu agambye nti yakava okwogera mukyala Babi Itungo Kyagulanyi essaawa zino amasannyalaze go gagiddwako kamera ezirikodinga buli kitundu kyonna nazo zikwatiddwamu era ne beenyigiriza okuyingira mu nju ate ssaako ne ebikwatagana ku mutimbagano nabyo ne babikuulayo yembeera eriwo essaawa ezo yembeera eriwo essaawa ezo nga mukitegeera kati n'olw'ensonga eyo ndowooza kasooke tuwumuzeemuko akatambika tukakuba ekigo tujja kusobola okudda oba okuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tutegeera embeera nga bweri okwetoola eggwanga lyonna bannaye munansonyiwa njagadde nfundikira akatambi kano buli muntu kubira munna ali e Uganda na buli ya Uganda bw'ofunye akatambi kano wonna kyotadde muntu ekyolowooza okukola genda okikole kyolowooza okuteeka muto essaawa zino genda okikole saa yakwera nakatakulekera n'otumulekera ennyanja ekuttombera kulwa Katonda n'ensi yange Mukama aba 13 mpeera tujja kuddamu mweraba.